nkunyonyodde nze nakuba amataffaali n'abaana ne tugula wali ekifo ekyo okuva lwe twagula waffe fe challenge gye tusinga okuba nayo wano ya mmere naye tetupangisa bintu bya organization. Kati fenga hope tukola n'abaana okufokatanga naye abaana bwe bamala bafuuka ate abantu abakulu. Kati abavubuka bo twabakolera akamugwako ne tubaddiza ssente zaabwe buli ayinza okuba yali ayagala gula TV naye nga bumanyi ennaku zakola zaanya naye bw'aba asevinga 12,000. Okuyamba okwagala kuba mutima kitegeeza bugagga tolina kuba na bingi nnyo okuyamba tolina kuba na kingi nnyo okubeerawo bw'osobodde okubeerawo naye kuba mutima ate tokikolera bantu kusiima n'ekikola olwa Katonda kubanga Katonda yekka gwetukolerera bagamba omulya mmere tasiima naye tukikola lwa kisa kya Mukama waffe kubanga naffe tumanyi tubaddewo lwa Katonda. So njagala okwebaza omwami Bishop waffe Muwonge twakwataganye naye
okulaba nga tujja wano olunaku olwaleero okutuukirira abaana bano abakatanga hofo katanga era nga wamu ne KCC Kampala Children Center esangibwe Wakiso twakwataganya wamu okulaba nga tuleeta akatono ke tusobodde okuba nga tusharingako nammwe abato. Omanyi nze nga Spice Diana lwaki njagala nnyo okubeera mu bintu bwe biti kubanga nange nakulira mu mbeera etali ntiya kubanga nina